omanya nti kkiriza obagaana etandise eddakiika ze 11 ezakata ku ssaawa emu ey'akawungeezi nkulamusiza njosinza okuwuliriza nakuzumizira 24 wedda banange bazoogera omwezi ogwokuna 2025 eddoboozi lya musajja wa kabaka medicine konze nkubuuzaako nate olwaleero tuweebale kuba nti oli ku mukutu bwakedde bulungi alhamdulillah bewali byonna bisobodde okukola byebale byonna byosobodde okukola weebale nnyo weebale ddala kubanga ffe mu Buganda bwegaba otokole ataakole taalyenga kale bwebanga osobola ofuna ekyokukola weebale nnyo weebale ddala nkulamusiza nsinziira ku mbuga enkulu y'obwakabaka bwa Buganda e Bulange Mengo nsinzidde naye kati ndi Masengere nakyo kirimu tulinaanye Bulange be basooka okutubudamya kati ne tusajja kula naffe tuli mu Masengere omwali ogwokubiri gyotusanga CBS gyosanga radio yabeene oyirako naffe ab'ettaka Buganda Land Board waggulu nojja notusangayo nobuuza nti eno CBS ojja kusangayo radio yabeene nannyinimu kwe tuyita okutusaako byonna 12 zakata ku ssaawa emu y'akawungeezi ka leero programu eyitibwa kkiriza obagaana tutunuulira buli lunaku tulina bye tutunuulira Monday mbeera mu roundabout mbeera kaguddewo omba netula bwetooloozi gonna gali mbakatayira nendita kino ati ku lwokubiri munange nameka naakwata ku lwokusatu nenkomawo nentaba baka parliament n'abalala bonna bagwa mu kkowa eryo tutunulidde ensonga ate ku lwokuna kkiriza oba tubeera mu parliament biki eri mu parliament era tekubeerako RDC bonabeera baka ba parliament batubuulira ebiri mu parliament lwa nsonga nti gwe ali ku mukutu redio yabeene tosobola wangi lwaki RDC kwogereza nti tebabeerako wano mbeera nabaka ba parliament olina programu ya RDC njirinayo ya lwakusatu RDC ku lwa president kubeera bamuwanga kubeera bamuwanga Kivumbi kati muwanga ali ku level ya RDC kati bibi ebyo anti nkubuuza kuba ogamba nti gavumenti aba RDC gavumenti endisindikira abantu baayo kati ayasala kuleta ba RDC kyembadde nkubuuza nti kati muwanga ali ku level ya RDC lwaki ogedde ku muwanga ikambira mu bangi Kasibante abeeramu Kasibante si MP yali once MP muwanga ye MP kyembadde nkubuuza akankiddemu si yaba RDC naye gavumenti eyita abe NRM kati yasalawo kuleta ba RDC nsonyiwa niwe natuka okuwummula ebyobufuzi ku programu okuli ba RDC tompitanga niwe ba yesigaddewo oyo tompitanga obaka natumiranga ku Sunday alive and kicking nojo tumira nosaba kayimba Africa band wakiri eyo okuli ba RDC ankwegayiride medi babaka ba president sebo tondetanga babaka ba president andi abaka kasabata niko kulonda bana abeyamu ne bawaniko obubina mu banga eyo tondetanga tusasalamu yo awuliza CBS basebo ne banyewo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusize mu nyali ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Amina ya Rabbi. Sebo tusebo bakabo. Mbalamusiza ko mwenna Abannayuganda. Njagala okusaasira enkuba eno ekire kyankuba kyatunye ky'amaanyi waffe bwengeeyo eriyo enkuba yagenze n'obusolya bw'amayumba. Tujja kuba tunyumyamu kaawo tubatuuseeko tusobola okubatuusaako ng'abakulembeze naye tubasaasidde nnyo. Amanya sebo Brandon Chintu Chuma Shiaka wakolangani wajoli ndi member parliament owessaza eryekagoma eyo mambuka naye ensonga enkulu njogerera ogubinja gw'abakaba NRM mu parliament iyo mulundi gwe 11 eyo mulundi gwe 11 nigwe bakulonda batya banonda nkuba campaign basatu tulondebwa vice chair treasurer publicity ne secretary kakati oli chairman naba government chief whip president yamonda banonda batya nkuba campaign ne banonda n'akalulu sebo we batya icyo nyine twakiraga ntoyina mugaso yes ano mugaso gwange bali manyo bamulonda yes tusalamu ekibuzo tategedde okubuuza ku bantu bonna abawuliza CBS essaawa eno kubebaza emirimu gye bakola n'okuteekako naye mu ngeri enjawulo Medi njagala okusaasira aba family yange bonna okufiirwa muganda wange Paul Sengoba mutabani wa tata wange Frank Nyanzi abadde mulwadde wa Nalubiri oba sickle cell so abantu kirungi nnyo ndi ambassador owa sickle cell raising awareness abantu kwekebeza bagenda okufumbirwa kubanga zezimu ku ndwadde omuntu
takirowoozaako nti oba mukebere olabe oba oli career ng'ofumbira n'omuntu naye career kubanga bwe mufumbirigano omukazi nga musiimye nga tonga obudde bujjawa muyina okebera omanyi lwaki muyina okebera bakuzaalawo nti Kawanda nga kiwedde maama we yaani nsonga nkulu nnyo ebirala ndibisanga eyo obulumi abaana bwe bayitamu kyovala nebaza Ssaabasajja ekimu kaweefube gwakoze okulwanyisa obulwadde obwo obwa Nalubiri n'okukakasa nga abantu bangi babumanyi n'okwekebeza n'okuyamba ku baana n'abantu ababuyina nga kitalo nyo kuzika kwaddi kitalo ndoza Saturday ngenda gendayo naye tuyinza okuzika ku Saturday era nange njala kubagiza kusaasira mukyala wa Eliana Junior School omukyala Firida maama we Grace Damulira ng'omwami Damulira Andrew akola ku Nassa Road bafiriddwa Damulira Firida omukyala muzaalira omukyala maama muzaalira omukyala wakuziika kyekyali wajjala ssaawa 10 tujja kuziika tewategedde ebyo bano bebaayo ojja kundaba ndi muko ojja kundaba era mu kooti mukanzu ajja kujja nduludamulira semujo ajja kujja kuziirako omubaka era ajja kuziika kyaliwajjala kitalo nnyo munange kitalo nnyo Grace Damulira okufiirwa maama namwena ba Dubai 2022 mwena tubasaasidde dakika zino ziri 18 ezakayita ku ssaawa eyakamuzi kaleero ababaka gamba banno nti Honorable Joyce Baagala wali ntwatwa Honorable omwogezi w'ogubondo gwe NRM mu Parliament wali Andrew Chama Chiaka Alex Brandon Chintu w'Ekagoma ate n'omwesimi w'Ekira Municipality odebese mu Junganda zirinda bulwange mpozi omuntu wava ku kifoto mogako nti yali ate omuvogerako yali kyono yali mwogezi wa FDC Chief Whip ate yali olina kuseka Brandon alina kuseka ekibiro tekiriyo ekifo kye yaddamu Frank Nawusi yali omu ku bakulu b'NRM yafaze mu FDC Nawusi yali asaze ddiyo nona ayinza okusala mubulire byafaayo nabweso yali w'NRM nnyo bugenda okukya nga Addusi ali mu FDC FDC ekyaliyo FDC twagigalawo Mungu yagiyita inna lillahi FDC bagiziika da ani abajuna yonna abantu befudde abantu abajuna bantyo baliwani yajuna FDC abajuna ate mwana ani yali bategedde semujoni yali kutegedde ku sente FDC medi nze nava ku observer wiki eddako nze nali njogerera IPC agulirira simuju aguliride nnyo ebintu byokwogerera bino mbigezezaako IPC kyali ki interparty coalition oba cooperation babulwa ayogera ne balonda ggwe ate babulwa bawafula gye bali baveterani bafula yaliyo bafula yaliyo nti semuju katuuse ogwo mulimu ogutandikirawo biteredde bwova eyo FDC neŋŋamba nti naffe twogerere lwaki wayingira UPC oba NRM kiŋŋanga yesu wakugiyingira naye ogikoleramu teriimu bali naye nabo tebali mu NRM nawe ogikoleramu nesiro nze giyingira nze nkolera mu Uganda nkolera mu Parliament ebinye mukola abasinga tulya ne Brandon akyogera nnyo abantu Parliament ku mukono ogwadyo gwa speaker kutula government awakanya government tula ku mukono gwa kono gyotula kwentula kati tetuyinza sikolera mu government mulongo ekuwakanya government ntibula eno ku mukono gwa speaker ogiwakanya ningiwakanya kitale bakinsasuza n'omusaala okuwakanya government era atagiwakanya nga sente ziva mu ki mu government ki Museveni nali ne Museveni sente ziva mu government ki damwe kakubeeranga Brandon nali ne Museveni ekibuuzo talitegedde Museveni n'agamba sente za government ne mugaa sente za mwe wa musolo nze nyina banka mu account sente za banka oba zanga aziteekayo za banka oba zanga aziteekayo sente
za banka asiza banka era bwezinona mala gisaba mumpeeyo oli wakuteresa nekebera nesigirizo oba ntuufu kyampisa yakutereseza ekintu okujja nagaa kintu kyanyina kutereseza kimpi naye kiba tekyafuuse kikyo sente zamwe wa musolo era ne Museveni ku radio kenali naye yakikiriza zofunako yaddamu kukiyita sente za gavumenti teyina sente zamwe wa musolo gavumenti y'omu kubafuna ku sente ezo wabi abantu banga brand naye mubuze gavumenti eriko amasiga ameka yatuula muliriwa waliwo enjawulo wakati wa state ne gavumenti gwe kati okolawa kati nze mu branch za state ndi mu ya legislature kitale kya papa kitale kya Kazola ono basemujo papa tumuzika lwa mukaaga bazonyole nzika ye ebiramo bitu bisomye adayina $10 ku account n'ekikulu kitale nye kya papa ne Kazola sokera abakatuliki Brandon bakubagiza naddala abo abampa omukisa gw'okubakiikirira mu paalamenti olw'okufa kwa paapa naye nkugoberedde bukyanga kubeerawo nga kuliko ebyokuyiga tebiggwa eneeyisaaye ng'omuntu abantu bangi balangirira bwe baneeyisa mu ntandikwa bwe batuukira mu makati nga tebakyajjukira. Mwami Museveni yagamba nti agenda kuliranga mutampeko n'ebitanda bigule kawempe. Abachina bwe bamuzimbira State House ye empya entebe mukyala we yasokaga nti ekiyungu tekitukaganye na mulembe bano naye kirala ebweru. Naye Papa Francis ababadde ba recording ebyafaayo bye mu nsi z'agenzi yali ka Abu Dhabi n'abagezi mmotoka matiri wonna simwe muntu ala mulina kunzika mu keesi ya bulijjo. Obukulembeze we ffenna butuwa challenge abasaba okulembera abantu nti byoyogera mu ntandikwa bituuka wakati n'ebinyuma okyasobola okubijjukira. Naye n'ekirala nze nkyogera nnyo strong institution ya Catholic Church. Tiro kigamba beekira nga bampise ku mikolo ya Kereziya nokugamba wano Medirum twali Kamuli twali St. Matia ng'efuuse parish abe Kamuli nga ndaba bazimbye church nnene mu kasozi ne bagamba nti munaakutuuka kubeera parish ebisaanyizo bikyabulamu naye kati wano Museveni omusanganya obuugi nga nti Masuulita kati muli district. Catholic Church system yaayo ey'okulonda papa y'okuyitamu obuweereza institutionalization ya tugisibwa nnyo ne mu gavumenti kyova olaba okufa kwa papa abantu kwabalumye nnyo ne institution esigala nga eri very very strong era n'ebintu bimanyikiddwa kyekinaddawo. Dr. Bayega yaleeta oyo ekiteeso mu paalamenti nti president bw'anaabanga ava kuteekawo transitional bill, transitional law, abaawangudde akalulu diri bamubuulira ebya security, diri bamubuulira biki, abe naye mbalabanga agandi Museveni avaako kawungeezi teeka ne baligoba. Naye wano buli kimu teekako ma TV ma radio nti kati olwaleero kadi nabadde asinga obukulu yagenda okutambuza ensonga kuzika bwe kuggwa wabeerewo okulonda abasusa emyaka 8 tebalonda ne bakutwala ddala byonna gye binaabeera mpaka lwe binaggwa. Ebyo ebimu ku challenges ze tuyina mu system zaffe zonna naddala ez'omuddugavu nti teziinako nkola. Tero kigamba abavubuka Semujulu afa abasenga lwe bagabana abaana teyalikawo nkola. Mukyala we tamanya gye yajjanga ssente yalabanga akomaona akaveera kawungeezi bwafa Uncle Emery Nsereka mutwale ono mwe Brandon yabeeranga naye ku radio nga butandika kugabana. So system za tetu-institutionalizing nga bulamu bwaffe. Yes, sir. Kati ekyo nkyegomba ku Catholic Church. Omukatoliki bukikola bulungi. Ebalina institution ziri very strong. Oba omuli mu kitundu ne faaza ngolaba twabanga ne faaza lewo bagenda nga tumwagala nnyo bweyogere ngenda okuddamu okuzanga nti ali Bulaaya kati. Waga ati yanonyeeyo ki nti batambula ensi yonna. Bwe bakugaba gy'olaga.
ekyo kyabula mu nkola zaffe n'obusobozi. Ogenda n'otunuulira parishes eza church eziri mu kira abazikulembera balina masters degree, n'osanga chairman wero C3 nga tasobola kuwandiika linnya lye, naye ng'ono akulira parish tetwala na division yonna yaweeyogerere wa masters degree fazali wabagenda wa masters degree yonna masters degree yonna naye nga atwalako paati ya bweyogerere. kanzije eddakiika zino zirasala mu bbiri ezakayita ku ssaawa kwebaza yonna gy'oli kuba nti otaddeko leediyo y'abeene okutambula n'okumanya. Riani ya Kago abakuba mu kutikka emigugu okuva China ejja group ejinisa kinomu nga bakozesa nnyonyi kutuuka e Uganda. Baguliza ebintu mu katale, bakunoonyeza akatale k'ebintu byonna byagala okugula, okutambuza kuva ku kisaawe okutuuka ku hoteri, kuva ku hoteri okutuuka ku kisaawe, okukosa okutambuza mu butayi bwonna obw'enjawulo. Bakufuna invitation letter enekuyamba mu ki okufuna visa, era basobola n'okuguliza ticket. Bongera kutegeeza nti baweza sente eriyo yegweyagala okugula ebintu mu factory. Bakutegeeza nti bali Kampala ku BBC building room number 412 maaso ga Bank of Africa yobasange oluguudo bayita Nabugabo Street. Essimu eri 0740 1522 oba 0762 799 Widmaster Commander 24 ne Golden Drop omulimi byekwata nnyo. Ekagamba nti amagoba g'enfunye ge kugamala namukongola gogeongereko kwata ebintu bisatu. Widmaster Commander 24D ne Golden Drop bikola bitya? Omuntu ofuuyire Widmaster avaawa mu Bukoola Chemical Industries. Tewali ddagala likaza muddo kwenkana Widmaster. Bw'omala okukola ekyo, Widmaster aziiza omuddo guno okukula wabula taziiza buziiza muddo guno okukula wabula agobera ddala n'obutadda kusaalimbira mu nnimiro yo. Ate omuddo ogw'emputu, ennanda, kayikiyuki n'emiddo emirala gyonna kozesa Commander 24D yagusobola. Kyokka bw'okozesa Widmaster oba Commander 24D gw'omulimi wulira kino kuteekako ne Golden Drop okutangira enkuba okunazaako eddagala ly'ofulidde. Eddagala lisobola okunyira munda mu bikoola mwennyini, naye bw'okozesa Golden Drop eddagala lisigalako. Kale omulimi nkuwadde gaabwa kozesa genda ogule Widmaster okuva mu Bukoola Chemical Industries. Era bano besigika buli kintu kibaka ayisigika omuntu kinaga kibaita trust nti amawulire CBS kati by'obulimi Bukoola. Forces zoti Lweza omulimu gwaffe omuguluka akasantu kaseera kwofuna kaweteddwa bulungi gwe ng'omugenyi ng'ozze waffe gye tuli era n'okulaba nti tukuwa ekisingawo. Forces zoti kyeki kino kiba kiwummuliramu kiririddawa kwata kuba erigenda Entebbe Road netuuka Kajjansi maaso ga Mogas amafuta ge bayita Mogas wokyamira ojja genda mpolo yopano ojja bulaba obuliko Fort Resort ninga kiri Lweza nga tonatuuka Kajjansi naye ng'ogenda Kajjansi kyekiriyo kifo kino kirungi ddala akiri miti kitegeze kyetodde obutonde seekyo kyokka gwe abaana muleete waliwo Kids Park abaana bazanye waliwo swimming pool ebyomulembe ate n'emmere weeri ennungi bagamba kifo ekyo ky'oluberera okujja n'obuwummulirawo. Bali ku ssimu 0708 52 1995 bazze 778 3 486 Efosi zote Lweza. Ettaka oligula wa? Ekyo kikulu. Mu baani Batabula Properties Limited company etunda ettaka amayumba n'ettaka era ng'ettaka ebyapa bya bwannannyini. Balina estate kitegeeza gye batunda ettaka lyabwe. Balina Koima Road, balina Nampunge, balina Namusera, Mabumbwe, Bukalango, balina Ebombo, balina Gaza Busukuma. Yonna Tabula inayo ettaka. Gwekola kimu kyokka bakwira essimu bagambe ettaka mutunda mitya. Sagala kuwasana ze batunda kuba obugazi bw'ettaka gw'obumanyi. Senake obugazi bw'oyagala obakwireko Abatabula bangu nnyo. Bali ku masitowa wa
enansana ekibanja mpola bakikkiriza ye bakkiriza ekibanja mpola kuba oyogera ettaka lyoyagala obunene bwalyo. Bali ku simu 070M 942 003 oba 070M 054 644 bebatabula properties. Tusoose okutunulira okusabira emyoyo gy'abagenzi gimule mirembe. Tusoose Papa ono Francis awadde wa 266 era ajja kuzibwa ku lw'omukaaga nga wesabina ku 15 bajja kulonda Papa omupya. Niba obuweza emyaka 8 tebakukkiriza kulonda simugigobadde bali njala omwezi Papa tugende Kazoola bwanji myaka 8 talonda aba Museveni abakubanga kadino teyalironze lwaki ati yandi mbuza wakatuliki nganga nti bo mu myaka 8 baba kutwala nti ebintu byokola bakuyambako buyambi tokyasobola kwesalirawo living a source wanji ngambye abakatuliki goli mukatuliki era toli asobola kutebereza bagambye mu myaka 8 talonda tulonda nanga tumaze omwezi gw'omukaaga na ku 15 ziddako ensejja kulina Papa omupya naye bw'oli ni 8 tolonda kati kyensembyayo Medi ku Papa Papa mumaliriza tugende ku Kazoola John Basaija Major y'omu ku bavubuka abaava Makerere ne beesooga ensiko 8 mu gumu ndowooza. Kazoola olwamala ekibuuzo kye ekisembayo Makerere n'ayingira ensiko mwali bamuntu Tumukunde tiimu ebaali bangi nebagende naye nze Kazoola Salamu Musumba ne Augustine Luzindana. Kazoola Salamu Musumba Augustine Luzindana Prosjali abo byensonga lwaki nayingira FDC bakutwala mu FDC abo basatu wenawandikanga mulega parliament. Kazoola was such a great mobilizer John ate nakigambanga n'abe FDC gwe Medi ani manager wa Coca-Cola mu Uganda simumanyi nakigambanga abe FDC simumanyi nze abantu bazimba brand tebezimba bw'osanga omuntu nga yeezimba nga gwe boogerako nga bamwogerako okusinga n'ekintu kyakulira kati oyo aba kapere abazungu bazimba brand nosanga MTN ono mubuuzi ono bamanyi manager wa MTN mu Uganda kati ne MTN yagimanyi ne agimanyi kati Kazoola ebbanga namala mu parliament yakolanga ebintu bingi naye nga abantu batono abategeera nti Kazoola yabikoze ebiseera ebyo twabanga ne airtime ono w'okuscratchinga kasita walabanga Kazoola nga engalo ze zijjudde ng'omanya nti palamenti egenda gwamu ekintu n'ayambuka mu kantiini era palamenti yaabwe ey'omukaaga ey'omusanvu zaali za njawulo okwawukana naffe abasajja abo bwe baabanga balwana ensonga nga za Uganda beewangayo nnyo ne kibaleetera n'okufiirwa ebifo byabwe ebya palamenti. Bakazoola singa beesinza Museveni ne bamuwaana baali basobola okusigala nga bempya wa Musumba Baluzindana n'abalala naye baasalawo obulamu bwabwe babusse ku projekiti Uganda era Museveni n'abalwanyisa palamenti ne bagifuluma abasinga obungi n'okudda tebadda naye nagambako Joyce ono mwannyinaze nti abasajja abo kwa Joyce twali kunenga tulipotinga ku palamenti ng'obasanga buli kawungeezi bambuka mu kantiini kuteesa ku Uganda enaabeera etya. Olwaleero okuŋŋanya ba MPs munansonyi wa Joyce okuŋŋanya ba MPs b'opposition 10 ne mubeera mu meeting okumala essaawa 3 nga mwogera ku Uganda. Katonda abaakusaasidde. Nze ku budget committee kwentuula mulimu aba opposition abaali bangobako ndeke kubeera member ninga opposition ne kati meeting mumala ewiiki namanga bonna kumutuula nga tazzeeyo yadde eddakiika 10 era yagala okugoba abaali bangoba. Olwaleero mbaddeyo opposition mbaddeyo naani nno mbaddeyo n'omu ogamba sijjukira gwe empuga azenga nze nvuddeyo kati yenjawulo yali wakati waffe ne Bakazoola parliament eziri ey'omusanvu n'ey'omukaaga n'ey'omukaaga naye n'emitima gye baalina
nove Makerere omaze degree okoze pepe sembayo nokirira ensiko Kazola tunyumiza basoma abagraduating ku Radio Uganda nga yeriwe ebiseera byokka ngali mu nsiko ka radio ke mu nsiko Kazola yali bodyguard wa Moses Kigongo otalo bwe lutabuka abamu badduka nga lutabuse ne bagenda ebweru era Kigongo yali ala kudduka yatumya passport Kazola awabe wa 70 musajja gwe mwankwasa okumadduka Kazola kola olugambo Kigongo adduka kunganya high command agituuza high command chechi high command biba lukiiko abasirikale abagamba Kazola tubulire wagenda Kigongo adduka Kigongo mwali mu lukiiko Kazola naye yakoze olugambo mwali bubamuga yimirira otubulire Kazola ngayimirira nga byogera ne bamugoba ku high command agandi Kigongo badadduka atumiza passport adduke utawo lutabuse bwajja wano kyekiri kyenyagala okumaliriza nakyo tugende Museveni nga yakajja faanana n'Amini mu ntandikwa yayagala nnyo abantu abalina obusobozi abawa emirimu Owekitiibwa Mulwanyamuli Katikkiro yawummula yali akola mu banka njerabidde erinnya eteri tefe Museveni gy'amujja n'amusaba gye Masaka abeere DA olaba levo anoonya manager wa banka amutwale Masaka abeere DA kati bwayise nga RDC John Kazola yasooka kubeera DA wa Kampala ekituufu ekyo avudde mu nsiko musirikale yasoma ategere kutumira intelligent era bw'owuliriza gye n'omuntu agamba nti ekiseera ekyasooka ekya Museveni 86 Uganda yali etambula kati wayero Museveni agenda kumalwa najjayo RDC ng'atamidde RDC mugumala kumugwako n'amuga nti kati gwa RDC webutambula bakulonze kiro kati awo Uganda wetuuse wayo ne sajja eriyambula n'etteeka kabina kungulu iluka ne bayitadde ku list wali yanoonya Mulwanyamuli yali manager wa bank yasoma ebyenfuna Tanzania bali naye Mozambique namuga nti njalomberere nga gwe onkiikirira Masaka DA kati bakazola batono abasigaddewo abalina omutima guli naye ne Museveni abantu omutunulira enkyuka gyakyusizaamu ebintu ekyo kibawe ekifaananyi lwaki bitambulanga kiringa naga mupiira sonyiwa okulandaga mupiira mu Uganda mwe mwasigala nga mubanoonyeza obusobozi kubagwo oyawula ebiri nga gola enywedde mu Uganda teriyo media nzoga nti oli wakobe jangu tugende osambe nnya banoonya agisobola wadde ndi wakobe naddoli wakobe nga kochi wakobe n'omutaka nga mumanyi na mwamu naye aga nti Medi muteeke ku lukiiko lunanoonya sente kituufu naye eggwanga nga bakapere be batambuza eggwanga ne mulisuubira okutambula ekijja kuba kizibu oli ku Mount Sidika ziri 10 zokka ezibala okukola essaawa 2 tukyatunuulidde abagenzi ababiri kyabuvunaanyizibwa kyabuwangwa munnange kusaasira abafiiriddwa tusoose mu Ekereziya Katolika kati ate ntuzzaako era n'omusajja mukulu ayitibwa munnamagye John Kazola yali musajja Mungu yamujjuludde era nga naye musajja ali NRM yali mubaka parliament ye Kashari yali yali NRM yagivaamu FDC mu ntandikwa ye yali secretary for security nkwebaza naye nkujjukiza nti gwe yagala sabbuuni ayoza bamuyita Jama ono wa muti atukuza engoye mweweevu alina akawoowo era tagwerera mangu Jama sabbuuni ono mugule ensangi zino yaliko era naffe abacapa enterprise bamuleeta ne sabbuuni anaaba ayitibwa Lanzo alimu obuwoowo bungi si wakunoonya genda mu dduuka ogule ali kuli okumpi ba supermarket bagambe njala sabbuuni ayoza Jama yaliko kati ate ne sabbuuni anaaba ayitibwa Lanzo alina obuwoowo bwonna obwetaagisa gwe gy'oli kusaba n'obwobefu bungi tuna essimu yo olabe oba terina kyebayita app gwakwata essimu enjogera application okitegeera twakisako kiyita app wate muli app erya data wo ekyo nakyo mukimanyi kubanga data ayinza okubeera nga essimu yo togyetegeeza bulungi nga obadde onoonyereza kyebayita browsing olina kyobadde onyumye kyebayita chatting olina kyobadde olaba streaming oba olina firimu gyobadde olaba obadde olaba akapiira naye nga wabyerabidde bijjako ebyo birya data Airtel egambye smarter with data balina kampeni yaabwe smarter with data campaign ya Airtel kugambye ebitotya
kozesa my data manager ku my Airtel application ogoberere kyebayita monitoring ogoberere data wengeri gyatambula nibaga nti ate baladdewo ne layisi wa data nyiga star M00 hash ondeko option 2 ogule eya wiki bayita weekly data bundle obezi omwezi monthly data getting smarter with the data Airtel with big network bayita wegambye soma nnyo kusoma kikulu era bw'osoma ojja ensejja kwanguyira ogandi ngaba someta bafunye emirimu ekyo si kikyo kusoma obenga olina empapula zaawo oya kusoma by'amasannyalaze gayunga kyebayita electrical installation nozirabira maintenance oya kusoma kyebayita plumbing and pipe fitting oya kuyiga bwa makanika oya kusoma bya technology information technology ebyo ebiriko nno kati gino gyonna emisomo gye nkugamba gye giriko kati gye gitunda oya kuyiga bya kufumba oya kulabira kubanga olimu oti kyebayita hotel management oya kusoma bya kwebyula cosmetology oba beauty therapy oya kusoma design design kutunga ngoye oya kulabira abantu kyebayita home based care essomero institute eriemu bayita Libra Vocation and Business Institute esangibwa ziro bwakataayi naye Kampala balina office eririddawa erintinda ku Haruna Tower Haruna Mall kisenge namba nkaga 7 genda wewandi kati basomesa bagenda kusomesa abanasoma May addako letutenda ku mukaga zokka balina kose nyimpi miezi 3 miezi 6 ojja kuba okitegedde naye genda osome munango osome ofune empapula wa Libra Vocation and Business Institute wa wakataayi zirobwe esimu eriki 07 03 72 5 genda ku office Kampala entinda Haruna Mall kisenge namba mukaga wewandiisa ejo lichi ekikutawanya nze ndi wano njakusika masanyalaze ne gannema emiti mingi girina okuleeta ekyo kidibwamu abakikola weebali ejendi njagala transformer nenja ya nimero yange oba ya mukitundu kyaffe ya dundiro nina enkoko zennunda nina faamu yange njagala transformer ababikola ebyo byonna byenkuyubira weebali njagala kuwayalinga kizimbe kyange tukita installation njagala kutambuza amasanyalaze gajja Mengo gatuusaawa Busega njagala kusimba miti ati abakikola weebali njagala nze nina arcade nina molo yange nina plaza nina apartment zange amasanze gantawanya ekyo nakyo bakikoze okye bayita off grid bakola solar bagata generator ne solar nezikola ekyo amasanze babimanyi kikyo oyagala kanika masanyalaze biki ebikutawanya ababikola bebaani Silver Technical Service Uganda Limited bano bebokka abaweredde omulimu guno gukola ate begase ne bank itibwa Post Bank ne bagamba wendi bagajangu wetuli bagita Post Bank wendi kati bino n'abasanze byenkugambye bano babikuteeramu kana ogenda Post Bank yo nesasula gwe notegeragana nayo genda manga wali bank itibwa Post Bank bagambe na ulidde kyebayita wendi nja kuyingiza amasannyalaze mu faamu yange nja kuyingiza amasannyalaze mu nyumba yange njala kukozesa njala generator byonna aba Silver Technical Services Uganda Limited babirina they value money for quality services basangibwawa Ebenezer House wa Masuga Matters Hardware wa balikyali wajjala boto genze bakubire ku simu ne Kampala yonna balinayo balina office nyingi gwe totya nti oli Kasese bajja kujja wona woli bagambe distance is no objection bali ku simu 0759 05 18 nkaga oba 0783 998 bajja kuba bategera basiri Technical Services Multitech Business School bano bo bagajja ngosome okole diploma degree higher education for certificate muchi mu kwa lebitabo professional accounting course ya CPA go accounting obimanyi CTA CIPS ATD ne FIA ICT amasomo gaffe amalamanja getunzi getusomesa omuli early childhood development graphic design TV and radio production, phone repair and maintenance, plumbing, welding and metal fabrication. By name to binji basomesa Multitech. Gendo somaina masoma mampimpi ebalwa za Ubuteb ne DIT. Kati kwa somero bitegedde bulungi. Kwele ku simu osobola kwewandiisa bali ku 0702 emunyanya
898 0775 610 Maltech Business soma kulembera wangula obaka bose bweri papa ne Kazola. Okusookera ddala nja kusooka okusaasira ng'ate neesaasira ng'omukristo nti twafiirwa omulangira omukulu ow'ekereziya. Honorable Ssemujju amwogeddeko ebirungi ebyo. Ekyenjawulo nti paapa yalonda bwe bakulonda kuba paapa olonda erinnya mu beesiimu. Yalonda erinnya lya Francis. Omutuukirivu Francis abadde alabikira mu Papa Francis kubanga obuweereza bwe yali abukolera ddala mu bantu abankuseere abaavu yali mwotowaze era Papa Francis n'alonda erinnya lya Francis era ebikolwa bye byonna ebya St. Francis. Papa ono ebyenjawulo yaliko bouncer. Yaliko bouncer ku club ng'ate anoonya obulamu. Bwe yava kuba bouncer n'ayingira ekibiina ky'aba Jesuits. Ba Jesuits bali wano Ensambya. Bakuba ebiragaano eby'obwavu. Kyabeera ekikyeyinza kuba saati. Bakuba ebiragaano by'ekyavu. Ba Jesuits bakuba ebiragiro. Kyawudabeera ne $10. Taba na kintu kyonna. Ate basoma nnyo. Era Ensambya awo weebali. Oyinza gwe mmedi okusoma kitegeeza njagala katona wenkuuma mbere nga ndi mwavu toba na kikyo kyonna kyoba ne bwe bampiso mugikosa ne Ssemujju ne baagala sikyovola abadde yeetowaaza baba beetowaaze nnyo ekyekibiina. Era bwe nali ntunulira ku bibiina nga njaga kuba omusaseredooti nasookeriyo program gye baatuyitanga kamandisi jangu olabe bakusimba emyezi ng'emeka kakati nekonako mba Jesuit ennaku 4 ngamba Katonda njagala okwewaayo naye ate okubeera omwavu saagala kwerekereza lwa Ssemujju. So Papa n'ekintu ekirala akyusizza nnyo. Olaba n'amaka yalekawo amaka amatiribona n'agenda mu apartment emabega. Papa ono mu kyenjawulo mu bapapa bonna bapapa bambala engatto mmyufu. Era engatto emmyufu ezo ziriko ziraga omusaayi gwa Kristo naye Papa ono yagaana zambala. Kakati question eriwo nti Papa anaddako anaagenda ku tradition zone endala z'abaddeko oba ajja kuddayo mu original church. Papa ono yayogera ng'ayigiriza ng'agamba nti Kristo bwe yali ayigiriza n'abakyala bateekwa okusembera okugabana ku busaseredooti bwa Kristo. Era bwe yawandiika ezimu ku bbaluwa n'agamba nti abakyala bano nabo bagabana ku busaseredooti era bandibadde balowoozebwako okufuuka abasaseredooti. Bwe yali anaaza ebigere one time Kristo yanaaza abagoberezi 12 yanaalizaamu omukyala. Akoze ebintu ebyenjawulo okulaga nti eby'obukristo si byakubeera ku nnono nti bwe kiba bwe kiribeera era bwe kiri. Era sinodi eno egenda okuddamu okutuula singa Papa n'abaddewo ekereziya yandibadde ekyukamuuko. Yagatta amaddiini gonna yakola statement nti obusiraamu si butujju mulekere okutunuulira abasiraamu ng'abatujju. Era bwe yagenda mu nsi z'Abarabu buli omu n'agamba so abadde omusajja ow'enjawulo tosobola kumumalayo. Kaakati mukulu Ameja Kazola omukulu amumanyi amwogeddeko era nze John namutaddeko ekimuli namutaddeko ekimuli era ekyo nteekwa okumusiima nti bw'aba yali mu kibiina kati ekibiina matiribona ekiri kukola amakulu amalungi mu Uganda nteekwa omusiima era so namutaddeko ekimuli jjo kubanga omukyala we Honorable Nayume Kabasaalirwa omukyala we membange wa NRM member parliament simanyiiko nnyo naye bye namuwuliddeko byabadde very interesting. Nekyogamba ku Papa oba Kazola? Ekisooka ku Papa njala nange kutuusa okusaasa kwange eri ekereziya katolika naye n'okumujjukira bannange bonna bamwogeddeko n'abantu abalala bonna bamwogeddeko ng'omuntu omwetoowaze. Okusinga byonna bwe yali yawandiika autobiography nyinza kyogera ntya mu Luganda ekitabo bulamu bwe ayina ebintu bye yateekamu ng'omuntu bw'aba teyeefumintiriza nnyo ayinza okulowooza nti oba oli awo bikontana n'obukatoliki
n'agamba nti Kristo bwaniriza abantu abali divorced abawukanye mu bufumbo. Obukristo bwaniriza omuntu ow'ekikula kyonna era olumu bweyawandika ku bbaluwa ekika ekyo ekwatagana n'abantu abayita ba homosexuals wajjawo nnyo okukontana ng'abantu bagamba nno tekiyinza kitya kivudde yali paapa. So abadde muntu ayaniriza buli omu mu mbeera ye era abantu bangi abamusinkanye ne bannayuganda bano abaka palamenti bangi omuli ne sipiika abagenzengayo okumusinkana. Abadde mwangu nnyo wakulaba ate nga musaasizi nnyo naddala eri abaana. Abadde omu ku bantu mu nsi yonna abalwanirira ennyo obutonde bw'ensi. Bye bintu bye nsobola okumujjukirako nga paapa. Ate ye mugenzi Kazora ye namumanya nga ndi munnamawulire ng'ali mu kibiina kya FDC ng'era bw'olaba lwakwantise mujju ate ye nali munnamawulire nga naye wa mawulire naye mu FDC omwo bwe nali nkola ku Sanyu FM bwe nali nkola ku Radio 1 n'akaboozi nalinga nkola nnyo politics nga nkavaringa nnyo FDC era abantu abasinga abali mu FDC ne mu PFF kati nabategeera nnyo olw'embeera eyo. Kaka John Kazoro oyo nga ndoza nga tantegeera bulungi nnyo ngalaba akawala akate ebiseera bye nali mutonotono kati olunaku lumu nalina document zenkima ku Kampala Club nga nzikima ku Honorable Abdul Katuntu ka John Kazora nandaba neyekengera nnyo ndoza babeeranga free nga bali Kampala Club n'abantu abala bangi nnyo kati namugamba Abdul, do you trust this girl? Nga yeewuunya Abdul akkiriza atya njije mbasange ku Kampala Club nga bali free okujjawo document. Namugamba no, I trust her. Waayitawo ebbanga n'agamba nti I thought you're very young girl but you're very mature. Nti nalowooza nti oli naye nga obwongo bwo nti oli mature. So nemumanya then yatekako nti oli kakyalo oyagamba nedda kati ekintu ekyakyensinga omujjukirako ke katabaako betrayed by my leader. Incidentally waliwo omuntu eyangulira akatabaako mu mbeera naye ebintu ebigenda mu maaso yampa ekirabo banga siddene nnyo akatabaako betrayed by my leader nenkasoma naye ekyasinga okunkwata omubabiro mu bintu John Kazora bye yawandiika yengeri Kano Kizza Besigye gye yategeeramu Mwami Museveni n'ategeera n'okutegeera nti bali bonna ebirala bye baali bamulowoozaako si bituufu kubanga John Kazora awandiika mu katabaako nti basinkanako Besigye abagambye nti omusajja ono avuddeyo yeegugunga oluvannyuma lw'ebbaluwa eri ne bamusinkana Kazora Miriam Matembe bamugambye nagaa naawe kakkana omusajja tumuleke awummule bulungi kisanja kye kisembayo omusajja atugambye tayinza kutulimba abamu ne bamugana omugamba era singa atulimba nze omukubajja okusooka okukola ki okumuwakanya nti Besigye n'abasekerera n'abagaa nti kale mwe mwansooka okumanya Museveni naye nze ate mumanyizza ne mukenkuka ne mubasinga era n'abagaa nti Museveni bw'anaava ku buyinza mpozi nga siri mutabani wa kifeefe. Kakati luvannyuma nnyo nabo ne bakizuula nti Besigye yabasinga okutegeera Museveni. Ebyo biri mu katabo aka betrayed by my leader naye n'ebintu birala bingi nnyo. So kitalo nnyo ate kitalo kubanga era mukyala we Naomi Kabasharira ate mubaka munnaffe n'olwekyo abagenzi bombi tusaba Katonda bawe kimmule ky'emirembe. Okay, ampuliriza tubale soose kwogera ku Papa Francis ono yabadde akulira ekereziya era nga mu nsi yonna era ng'ono yali owa Papa 2013 paka 2025 yazaalibwa nga December 17 1936 afudde April 21 Mungu amusobozesa okuwangaala emyaka 88 wakuziikibwa ku Lwomukaaga wetolunaku 15 ate balonde Papa naddako. Kazoola bano bamwogeddeko ebyabwe n'ebyaffe eby'omu nsiko yalinga bayita Luta mu Kirema ajjukirayo bulungi yayingira mu makulu bita nayingira mu unit bayitenga Luta unit mbajjukira balini Tadeo Kanyankole kanzije ntandikira oli ku Mansard kaziri mwendeza akayita ku ssaawa 2 mbali nkyakulira ebya Kazoola
Kazola ayingira amagye ajja muyekera nga vudde makire mazo kola pepa esembayo ebyokuyita ebyo ku radio ayingira ajja bayita nkamba kitanga lutta ampuliza gwa bijukire byeyo bayita kiremeyo yingira makulu bita wa lutta unity eyo mwalimu Tadeo Kanyankole mwalimu Peter Kerim Tadeo Kanyankole mukugambye niye akalubaka kasejjere kali waffe Rwamata abimanyi ebyekiyekera yali mukwano nnyo mukulu Nukazola wamwe Masembe wa Makonzi ninga Masembe nanyi nsomero bayitanga Makonzi ninga Makonze Masembe yali mwanyina wajjo Simpanga ne Kanyerezi kati nga ono yakwataganya ebyali eyo era yakulembera nnyo Kabamba 1 Kabamba 3 omusajja oyo yakulira nnyo holiday ya Mitiyana omulika Sanda Bukuya era ngo oyo musajja mukulu n'atugenzeeko Kazola ekikwataganya nnyo yakola ino omusajja wamitanga Serwanga yali wa UPC Assistant District Commissioner ebiseera ebyo abe baatuwanga emmere ne bajja baali bangi waliwo olwo bakolagana nnyo n'omusajja Kabaliga Unity yalinga mutinyefuuza tumwine abo bonna bali bakikwataganya awo kama Musasire afide ku myaka 67 gy'obukulu ebyasoba byasobya Mungu amusasire byakola tategedde nababi musonyo Honorable Semuju ensonga endala ngenze ku parliament kwa mulimu gwa mulokuna muntu webade mu parliament oli kachiko ka budget bichi bibadde Semuju tuli mu Luganda nkyogere Jose jacho ava mu kyalo Mitiyana wanje gweyogera ngo mu kyalo yatekebwa dda tuli mu kumaliriza kutunuulira bajeti ya Uganda y'omwaka ogujja ogw'ebyensimbi ogwa meka 12 25 mugiteesa muguno omwaka bajeti mugiteekateeka eno nga temufumbeddako banga mmere wakati twagenda ng'okulya ekyemisana ng'ekyeggulo maze okuwaata nga bwe banyiga ekyeggulo bakizaako mutwalako kyamisana mutwala mu ddiiro ekyeggulo mukikoomera kati budget naye bwe tugikola mba mulimu eno ng'etambula ng'ate mukoleddako parliament kati eri mu bukiiko katuli mu bukiiko parliament yawono yawummula nze ntula ku bukiiko bubiri ake finance ak'ebyensimbi tutunuulira gavumenti yaleese emisolo gyenayongerezaako mu bbiya mu sigala mu biki amabago 7 ag'emisolo kati komiti eyokubiri ya bajeti tutunuulira sente nga gavumenti bwe yazigabanyizaamu era butunuulira engabanya yaazo ekulaga ekiri mu bwengamba omutwe kuba kuvuma ekiri mu mutwe gwaki banyaga ekiri mu mutwe gw'omwami Museveni oba ovuma ssebo oba osemberedde ddala nnyo okuvuma naye nga sivumye niyo era kyoba otigende eno baba bakitegedde nti ovuma kati nkireete ntya sinze nteesa ssebo nze nga presenter sinza kugamba nti endowooza presenter sinza kuba byakwogera oba olaba anti endowooza onoŋŋamya gwe mulimu gwange oba olaba endowooza ebiri mu ndowooza ya mwami Museveni sente engaba gyazigabanyizaamu tezaawukana na mwaka guwedde sebo ffe abasiraamu mubajje yatunda ettaka Amini lye yatuwa esembabule n'aliguza abantu 2 kati saawa zino liriko aliko omwami mukodomi wa kuteesa ne waliwo yali aliguzizza ate omulala mubajje naye bwe bamutwala mu kooti ne bagamba okutwala mu Supreme Council Museveni n'amudduukirya kati mu budget Museveni ataddemu biliyoni 18 zakuyamba mubajje asasule ettaka ly'esembabule lyeyatunda emirundi 2 mulimu Magola wa factory Amena ow'ebikajjo mulimu Lina kompandike mulimu mpakalamu Capex mulimu mugenda okusasula ye mubajji si kumusasula kumusasulira banja lyeyalya mubajji muwandiise omulala biliyoni 18 omulala Pineti owalubo watwakamuwa biliyoni 7 Pineti Museveni amuteddemu biliyoni endala 4
omulala ow'ebikajjo Amina ataddemu ezo ze z'abantu kati kino omusale yamutereddemu biliyoni 2 Coalition Wealth Creation biliyoni so kati bw'obeera mu bajeti kakati ebyo byonna ng'obyogera Buganda nga sijuulidde Buganda ebanja 5.8 biliyoni naisi muwanga wano wakakiiko ka Buganda Caucus akulira ababaka bava mu Buganda kati ate yatandise gaba constituency wali alasooke kulwanira ebintu bya Buganda naye yagaba constituency kati mbuzi zadde zigenda Kaleerwe kazigenda kutandika genda wa ava wampuzi muwanga we Butambala zigenda kati Butambala yagaba constituency zino nkalo namwe mwagamba ne kulinda nnyo mpulire teza kwa Buganda zibeera muki mu budget kati sebo Buganda gasijuulidde constituency yange ezo constituency yali azigabanga chairman wa Buganda Caucus constituency yali azigabanga chairman wa Buganda Caucus meeting yatuddewa yatudde Kavule ne mu buyinza Buganda Caucus ne byabo bya Joyce okusooka nze ebbanga limaze wano buweereza obwa Buganda bunasinga okwenyigiramu nga ndi Makerere mu nkoba za Mbogo tuzze tumanye ebintu bye tubanja gavumenti eno era ebimu ku ebyo bye tugibanja ttaka embuga ebizimbe bye bakoleramu rent kooti barracks abantu bamaze okwati bamanyi nti awo military emakindi we basibira Dr. Besigye ne mu kooti mwe baali bamuwozesa nti ebintu bya Bwakabaka abamu tebakimanyi Museveni gyatulugunyiza abantu wali kiruma kati okwati Besigye kale nti musajja mukiga naye nga Museveni ansibira mutaka lya Buganda nga abantu lugunyizeeyo nga ne rent tagisasudde sente obupangisa tazisasula neje bakobolenyeza jakobonabonyeza nga jambonyabonyeza ekigo bali basibide balani Katabi Air Force School Bokakata amakomera agawera nga 7 kooti mwezituula etakeririko mbu ya barracks Honorable Senyonyi nsongeni yagireta ko parliament nga Buganda ebanja government biliyoni 5.29 naye mabega kawo government ya Museveni yagamba nti eyagala government chief Variwa asooka amala okuyita mu claims Buganda byebanja bituufu n'ayitamu n'agamba nti byakamalako ya biliyoni 16 ezo njala abantu mu Buganda bamanye nti mu budget tezirimu temwazitaddemu sifa teekamu Museveni yateekamu constitution ya Uganda egamba nti Museveni buli mwaka gw'ebyensimbi president ajja kuteekateekanga budget agisindike bajanjulire parliament bw'osoma etteeka erya Public Finance and Management Act ajja kutumanga minister w'ebyensimbi Matiya Kasaija aleetere eggwanga embalirira eza Buganda zebanja tezirimu nenze siri omuko abali basubira okubeeramu kazina kubeeramu zitya zijanga classified zibazitya zebabanja eza rent mulimu bw'oyagala ogula ettaka kati kyakko ekyokulabirako amagye kwegali ku ttaka lya Buganda emakindi amagye gali mu kusasula bantu bonna amagye mu constitution government ekizibwa okujja Medinega ennyumba yo nti kati kiri muteeka weetaago iso okutuula mu nyumba yange yaita compulsory acquisition of land naye nga tenakujjawo eteeka okusasula sente omuwendo ogwenkanankana ne munju mwekujja ate nekusasulirawo nga tenagitwala kati bino bya Buganda byanyagibwa bunyagibwa naye Museveni nze nagamba Museveni awalana abantu aba Museveni awalana omusiraamu Museveni awalana Buganda abo babiri abo bw'oba byombi ng'obirina nga nze semujju olina okusomanga Yasiini buli lunaku nagamba omu ku bannyumba ya Museveni omulenzi yaŋŋamba nze saawulya yaŋŋamba yagenda watu mwine namugamba nti madde nsaba ontwale wa president ndi wa family naye nfa obwavu tumwine namugamba omwana oyo weerukunjiri sijja kwogera no mannya ge namugamba nti gwe wakola ebibi bibiri wasiramuka ate n'owasa Omuganda ompulira kati bino ebya Buganda
weewuunya ne Ssaabasajja wabeedde mu mbeera ey'okugezesebwa ku bulamu bwe ng'osuubira nti Museveni ayinza okukwatibwamuko ensonyi emirimu gya Buganda nga nannyini mutaliimu masomero gatamuza university nabyogaba tractor ez'okulima emmwanyi nti kale tusasule Buganda ebintu bya Kabaka alina mu mbeera naye nze sibeerangako omu ku abalooza ni Museveni asobola obisasula lwaki tokkiriza in fact abanoonyeyo ebirala byakunyaga kale ndoza bibi tebinaggwa biwedde gwe ngambye bino tebiri mu budget anti kati mbali manti tuli ku Buganda eri mu budget ya bya budget ninkubulira abalimu mbategedde kimudi nkubuuza banywanyi ba Museveni mu bajje mwali bilioni 18 kumusasulira amabanja mulimu peneti bilioni 4 nti azimba ddwaliro agenda kuweza trilioni 1 ne bilioni 10 mulimu Amina owa sugar atyaka mulimu Magora nti azimba kolero lya Madagala mulimu Salim Saleh bilioni 2 Buganda mubanja eyo teriimu ati mabakako batugamba nti musajja akoze endagaano ebyapa agenda bizza sente bagenda kuzisasula ne mbagamba ninzisanya okwagala kuwalampa kasitabeera nga batugambye wano Mengo nti ekyo nga nkigumira naye kati saawa zino okkiriza nze ndi waliwe nali sivangawo lwaki nti Museveni empalana gy'alina ku Baganda ng'abantu n'ekitundu ne bw'aba kusasudde sente yanza n'okusindika abantu ekiro ne bazikubbako tonga akulekeraawo nkyagenda mu maaso so kati bino Buganda ebintu byayo nabitadde wano ku lisiti Kabaka bakoze endagaano Museveni agenda kuza ebintu Museveni akaluubirirwa bukaluubirirwa naye singa yali asobola noza Buganda singa yagisangulawo n'atusuula ng'Ekongo nalabibwa nabe nali mbakiwanda ba Rusi Nankabirwa mbo bagenze kutambula yenale mu kugikomyawo mu Buganda Buganzi lwaki batandikira kuno nibasooka nibasasula amabanja nga tebanalya mapya ate Nankabirwa alina sente ziri mu parliament mwe muziyisa gwene Joyce gwene Joyce tubuuza mmwe Meddi gwe oyanjula programu eno kwe tuli kati ekikufuula nti gwe okulya CBS era siina kumpi wenawe ninaanye nabo ndiwala nnyo kati parliament emirimu gyayo kutunuulira bajeti n'akatono ke twali tukolamu Museveni yakomaonanga nti ani abagayo gikwatako mugizzeeyo buli sente gye mwazigye kati nkugayenze kati olwayo lutandise olunaku olukulu okutunuulira bajeti ya Uganda n'enkya wetunawandika ripooti yete mu parliament in fact nze njala Joel Ssenyonyi we yakoma njagala okutandikira naye nze sigenda kubabanja akubabuulira nti bano ebikwatagana ku bya Buganda tebasobola kubizza era abaaliwo balinamu essuubi mbasaasira Museveni ng'akyakulembera wano ebintu bya Buganda ebyo kigenda kudda ekyo Meddi bwe ndibeera mulamu ombuuzanga buli mwaka kasa tolindeeta ku programu y'aba RDC gyoleetako muwanga kyensembyayo kikiwadde kubanga ebyobufuzi bwe bituuse kyamuwanga mulinda atuyite tusigazza myezi mitono ebiseera ebisa omuntu okusala eddiiro bituuse kati bagaba constituency no nze mwangayadde onaga nti constituency zino tezirimu bantu neewuunyiza naye nentegeera ate okwawukanako n'abantu bali bataategedde muwanga Rajabu Kiseka yansomesa obwali firi nga ndi Makerere naliri firi n'atugamba bw'oba owa omuntu red card tomugoberera eyo mu South Africa eyo waliyo oli yali awa omuzanyi red card ate n'asigala ng'amugoberera ono yagenda ng'okukyuka emabega onajja nga ne red card akyajja nayo emyufu nalyoka musimula engumi omupiira gwakomaawo si bya bulimbe ebyo benasoma nabo bwali firi Makerere bonna babimanyi n'atugamba nti obwongo bwo nga erifiri bwe businga amateeka bw'oba oli mu kisaawe so oba omuntu red card tomugoberera we firimbi gye mu musaawe red card tambula vaawo kakati
Muwanga obo mugobye mpuga mu kibiina kyammwe lwaki omuwa red card ate n'omugoberera? Abaganda kye baba bagamba nti alwanya omunafu ayereza omunafu ajeje omunafu yamulwanya. Nze bino okuyomba mu kibiina ky'aba Joyce sibiinaako buzibuzibu bwange. Tebayombye baga nti constituency enkalu bali bagenda mu DA. Okuyomba kwawukana n'okuvuma. Obyawula? Mbyawula. Kati baade bayomba. Ate bavuma. Anga mbyawula njala obyawula. Binjawulire. Mwanga yabadde akola ki ku bibiri? Yadde ayomba. Kiruwe ekibi kuyomba kuvuma? Byombi byawukana njagala osooke kubiyiga nti byawukana. Kanzije. Eddakiika zino zirabiri mukaaga ezakata ku ssaawa 2. Honorable Ssemujju obadde oyogera ku kyabareferi. Kati ffe mu magye tebakukkiriza tulekawo escape route totaayiza okola mu ngeri ya vika sumbuusa waba okola nomwetooloola nawe omulaba ayinza okutwaliramu escape route ekyo kyaffe kyamagye kibuuza kano boogere okitegedde ekyo kati boogere babitusomesa kano boogere ekinema mu bino byonna lutabaalo tuliko olukulu olwa Uganda. Museveni atufuga bubi n'ekimuwesanya okuwulira nti ife abateeka okumulwanyisa tuli eno tuyombagana ge Muwanga yadde ayomba osuubira kubanga bakugamba nti principles z'olutalo agenda mu lutalo mu lutabaalo ayina kusooka kufuna emikolo gwala America nsi y'amaanyi nnyo naye ogiwulira my allies our allies naye ng'olumu gwegenda okkuba esobola omusesebbula nga tefunyeeko na muntu agiyamba naye principle y'olutalo nti olwoba ogenda mu lutalo osooka kuzimba alliance n'abantu abalala bukkiriziganya nabo ekimu ekyo njawe okiyigira nnyo ku Bamerica eryanyi lyabwe tebalyemanyi. So kati muganda wange Kivumbi ayina okuyigira ku Bamerica nti bw'oba ogenda mu lutalo ozimba alliances n'abantu bonna booli nabo bw'onaagenda buli omu omutomera oyinza okudda nga gweweetaaga takyaliwo ogabira dikati ate ogoberera ku musambi. Kikyamu nze ndowooza nti saawa zino dibeeti yaffe ey'amaanyi yalisinze. Museveni atufuze emyaka 40 40 years n'akola enteekateeka mu budget gye tulimu media eno. Museveni ayinamu abaana baweerera mu kyama 2,700 ng'akozesa biliyoni 23 biliyoni 23 ateekateeka abantu be ffe atufuze yafuga bakitaffe atufuze ateekateeka n'abaana be batufuge bafuge n'abaana baffe. Ensonga yali badde enkulu nnyo. Chairman wange wa Buganda Caucus mwali baddeko nga ba opposition musuubira nti ebyo byalina tukuŋŋaanya simuganda kola mirimu gye gya NUP naye saawa zino alina tukuŋŋaanya tutunuulire ebya Uganda. Ate Muwanga musajja mugezi manyi kuba ffenna tukola ensobi. Nze nsuubira bw'anaaba mu kwogera kwe bw'anaaba yekka n'addamu neyeefumitiriza n'omutima gwe nze njakuwulira buli asobola kuba ffe twandika okukolera wamu ne bamuwanga nze sibankuwa DP yadde 1 second naye ndakolagana n'aba DP bamuwanga bakataabu ng'ekinkolaganya nabo gwe mulimu guno omunene. Toyinza gamba nti buli atawagira kibiina mwoli gye yeesimbyewo wali vacant kati ate Ssemujju n'omuwa obwa minisita w'ebyensimbi kuba nange siri wa kibiina kya Muwanga niwe yali mu DP nali wa FDC kati ali mu NUP ndi wa PFF naye ekibiina kye kyannona nga shadow minister wa finance. Tebakuteekako omuntu alondayo omuntu mu constituency eyo sifaayo ne waaba mulonzeeyo naye nkugamba nti omuntu kusindikayo omuntu bw'aba wa mugaso Deputy President siyinza kwewunya nga Muwanga asindise naye kyengamba nti ffenna abali mu lutalo luno buli omu tumwetaaga agatteko ettaffaali kyasobola okukola. Abantu simanyi bamanyi nti wetwolekedde akaseera kazibu. Nze infact nze ndowooza nti meeting Muwanga ze yali badde atuuza maliriza ze yali badde atuuza zaakutunuulira kalulu akaddako kagenda kubeera katya kubanga abanuupulu ne balabanga bagenda ebyo byakoze
asibya kugaba kadi naawe ebisingayo okubeera ebyawansi bano bayatula n'akamwaka bageze mu DA Muwanga musajja mugezi Medi Muwanga musajja mugezi niwe twali Makerere nga mugezi ebintu ebikulu saawa zino abanupu bali bagende Masaka kola mobilization Museveni n'agiyimiriza naga mwade mugenda kukubona kubeera ka accident babadde bali Mbale nibaga nti kale ziri mobilization ne tuziveyo katugende mu town hall nibaga nti mwade mukomawo yiganga abantu babaniriza bangi nebyo tebiyimiriza nze noza saawa zino Joyce gye muli eyo tutekwa kutuuza meeting za mangu ddala tugenda kwetaba mu kalulu kafaanana kati nga tonna nakutandika kusimbula abantu kadi na kunoonya agenda kwesimba ku Ssemujju tebakukkiriza agenda kukola mobilization ne bwe wagenze mu town hall Museveni yakuyimiriza mutabani we n'akuba abantu ekawempe akalulu ke tugendamu bwe tunaatandikira ku kisingako obwangu tuyinza ogenda okatuukamu nga ne bwe wadde kadi bakunoonya kuzikuddiza kubanga ekawempe buli omu yaliyo amaanyi buli omu nga ffenna eggwanga buli omu ali awo mboko n'enyoka kati waliwo okuwa kadi naye ng'oli weka Livingstone Okero yali MP wa Chwa mu kalulu ka 2026 nga buli omu agenze ewuwe Ssemujju ali kiralo no bemboka musayini gunyoka ne guyiika naye yasobola kujja kunnyonnyola byabadde mu kalulu nga kalulu kaggwa buli omu abakulu Muwanga ali Butambala emboko gizinyokera ne bwoyita Joyce akuliranye wano emitiana Busujju nga yinza obutajja kwa naye zinyoka emboko Museveni wagenza akadi wagenda kubeera muzibu nnyo abatana kumutegeera ffe twakuba lale twatandika Ssuubi twakuba lale Masaka Wampuuga ne tugenda wa Dr. Bayiga ne tugende na Kifuma wabangayo Mulangira Simbwa tutambula Uganda nga Museveni tatufaako naye olwaleero nti abagende Masaka nti kukuba okubadde ka accident eriyo kuddamu kukola mobilization nti katugenze mu town hall nazo nzigaddewo ezo ze nsonga zinyagala okuwulira chairman wange wa Buganda Caucus nga vice president wa NUB ebyabe mulekera ng'ebyekibiina ne mulimu ebitugatta kuba ffe baatubbe eteeso ne NUB ne bagibba ekayunga era babo mambuka batambuza mutani Obote bamusayinize gweka namulaba ali West Nile ali luddawa baga nti gwe weka mutani Obote kati yopisoyi ebyo bigenda kubeera bikulu naye muwano wammwe mugaba bifo ebifunze siganye babigabe niye nkugambye ndi we tugenda Muwanga abantu bajja munoonya omuddiza kadi nga kadi etabuse emboka enyoka gyatye kuba abantu omusayi guyiika bagamuliza kadi ze awo tulina okusooka okutandikira bino bya kadi zinagabanibwa kubanza nagenda Muwanga yajja ewange ekira nengende ewuwe okunoonya kalulu Butambala saali wa kibiina kye nze nasula nga Butambala mu nju ya musomesa nga tunaabira mu lusuku ye wali ne toyi mu kalulu ka Muwanga onoonya kalulu ka Muwanga era ne yajja ewange tugene Wampuuga wa Medali namboze wawa gonkwano gwalagawa ntugaye byebibintu tawe tuliko sirwa bibiina era byefudisi nabagamba ngulumu tebantegeera otawe tuliko lwa kunoonya ttiimu esobola kuwadaawadako abantu betulwana nabo si bangu butunadda mu byebibiina ebyogaba kadi gwe nkuwadde naku 3 gwe owo wakalu ne wa Muwanga wali wakalu ne tumuteekayo ne waliyo kikulukunyu nagende wo omu kuba oluganda wange yawasa wa kikulukunyu ngoli mubinyi musajja gwe era ne ntuukayo ne bintabula era nomuyekera anga tuteye Muwanga kubanga ye wa lutalo so kati saawa zino tulina kunoonya muntu buli omu ayinza okuyamba otherwise bino Medi mumubira banga bajja ku radio okunyumirwa naye Museveni ne mutabani we family eyo kugambye Buganda era ajana yakawa magoola bilioni 734 magoola omuntu ogwo bilioni 734 Buganda yagala meka 16 magoola 734 muntu omu naye Buganda nadde ndabo obubaka bwa Ssaabasajja wa Easter nti byakabaka biba bizibu nimulamu mulimu nti tulimbiddwa byakabaka tetubiddamu komaawo magoola omuntu omu ndi ku magoola bilioni 734 nimwe no budget gye tukola bamuteereddemu Pineti omuyitale
twakamuwa biliyoni 7 mu budget bamutedde biliyoni 4 Museveni mu budget yana nemu ebintu bingi naye ayinamu n'abaana bawerera mu kyama 207 ng'akozesa biliyoni 23 kati muwanga nze njagala mpite ku ebyo kadi obe wange yaleetayo omuntu aleete bagenda kusimbako omuntu sifaayo aleete omuntu naye ebintu bikulu kubanga Babu Mayanja bwe bamala okuwangula obwa MP mu 8 ate baddukira Kenya ne babulekawo wala bwenjatula nti mandoso mbandegeeza akali bakendo envu y'Abaganda nkubaza mbogo entabiro ya Bangawa wakati mukezi dakika zino zirasitu mukageza akaita ku ssaawa 2 Joyce nakyo gamba obase mujwa bimaze bakwadde na kwa 3 wanje bakwadde na kwa 3 ebisinga se mujwa byogedde bampadde na kwa 3 okukola kutya kwetonda awo wakulu nnyo ekisooka yaletwatu mwesigo mukazi oyo na ye ngambe twamwagala nnyo omukyalo oyo mukazi oyo nze ne sibaagala kakati omuntu yenna bw'aba ayogera ku mulala naye alina okumanya bugamba twamwagala nnyo temusobola kubanga munjagadde nga munjagalira bwereere kitegeeza bwe mubanga ddala mwanjagala nnyo mwanjagalira nsonga naye abantu bayinza n'okubuuza mu mwanjagala mwamala ganjagala mmwe saabaagala oyo semugiwuuyaawo bonna nga bwe bali Muwanga, Semuju, Medad, Mpuuga, Kasibande, Nambooze kubona kuliko gwe saayagala nange nabaagala tosobola kye bayita blackmail mwanjagala nnyo ne mmala n'enkola ki Muwanga si ye muntu eyandibadde ayimirira okugamba nti omukazi oyo twamwagala nnyo yes mwanjagala nnyo nga nange bwe nabaagala era ne tukola ffenna by'owulidde Semuju byonna ayogera ne tu it's not a one man show ne tu yes muprulo we exactly kubanga ffenna tuyina contribution gye tukoze mweno struggle naye Medi nze nina ekintu kyenjogera ennyo waliwo n'abantu abamu bagamba baagala Besigye nnyo nedda kubanga nina lessons zenjize ku Besigye togenda muwulira wantu wonna ne bwa falling out no mchogala nti Besigye bonna byatandika nabo bali bulungi naye omuwulira wanga agamba nti ono kino lwaki akujuliza ekintu eki tuyina ekigendererwa ekinene naye ate n'ekyo omuntu ekitono kyabeera akoze akisiima ekyokubiri bw'oŋŋamba nti ompadde ennaku 3 neetonde kituufu okwetonda kwa buntu ate kwabwa Katonda ne mu Bayibuli mwekuli era okwetonda kulungi era okwetonda kusaanidde era okwetonda sikuwakanya ninjagala mmanye neetonda ku musango ki kubanga Medi kobere wano gwe wano tebasobola kugamba bugambe nti Medi jangu wano weetonde oba tukugobye oba tukususpendinze oba tukoze kino bayino sooka ne bakubuulira nsonga ki n'omuntu yenna alina omusango lwaki tulwanira n'eddembe ly'obuntu n'abo abasibe be tugamba buli kaseera nti oli bw'aba alina omusango mumutwale mu kooti mugumusomere togamba bugambi nti gumuse muvi musango ki so nze sifudde eyo ogambye ompadde ennaku 3 naye ogambye ennaku 3 za kwetonda okwetonda sinnakugaana naye nkubuuza neetonda ku musango ki Medi njagala ombuulire kuva natandika okujaano ku CBS wawulira gwe mu kulowooza okukwo ku nsonga yonna omuntu gy'ayinza okukola n'ekibiina ati waliwo wenkontana nakyo and I think nsirise ebbanga ddene nnyo era mmanyi naawe okimanyi nti nfubye nnyo okurestraininga ku bintu bingi ngambireka si lwakuba nti sirina mumwa nguyina n'eddoboozi lyange lyamwanguka Oluganda ndumanyi bulungi n'Oluzungu ndufuuwa naye njagala nnyo obwenkanya kibi nnyo okukola obukyayi ku muntu oba okwagala okukyayisa abantu omuntu njagala bw'obanga ogamba omuntu kwetonda kubanga oyogerako kimu kyokka aweereddwa ennaku 3 yeetonde naye ennaku 3 yeetonde kyandibadde kirungi nnyo omuntu gw'ogamba okwetonda n'oyogera n'omusango gwakoze ogwo gumwetonza okwetonda tekulina mutawaana abantu beetonda bulijjo Medi kituufu mulamu okubwa bulijjo yes
era n'okusoowagana kwa bulijjo. Okubeera n'obutakkaanya nakyo kya buntu era kibaawo mu families mwe tubeera, mu maka mwe tubeera, mu society mwe tubeera, ku mirimu gye tubeera, kawabeere mu politics. Naye omuntu yeetaaga okumanya nti omuntu ono avunaanibwa ki. Eyo ensonga nkulu nnyo. Togamba bugambi muntu nti ajje yeetonde. Nkamba nti ono avunaanibwa kino y'ensonga lwaki aweereddwa ennaku 3 yeetonde. As far as mmanyi nze nga baagala siyina nsonga yonna gye nkontana na kibiina, tewali obligation mu kibiina gye situukiriza. So neetaaga okumanya nga Muwanga Kivumbi vice president wange nga nindiridde mu nnaku 3 era chairman wa Buganda Caucus, era chairman wa Buganda Caucus Ssentebe wange nga bwanninde ennaku 3 nandyagadde nnyo okumanya ansomere omusango gwange nguwoze. bino bibyo manyi mu Bible mulimu prodigal son. Omwana yawaba yasaba ebibye n'agamba mpa ngende ndye nakumonze onale baagala mena kutaana kwetonda ajje mwenare tatawaana n'abo bantu leka otya obwongo buno obwokya ajje mwenare ajje mwenare byonna bibimvunanya alimena kwetonda tomala na budde atambula namwe matiribona ettala ly'emitala ng'oliteeka kwetonda ku bintu bitaliimu era komawo era kazi zino ziri 17 z'olukole essaawa 3 omanyi tewaliwo Brandon bagwa Muhammad Nsereko era mu nkola eyo abeewuwo omanye Nsereko baamugoba ebibiina by'obufuzi kwegamba naye omusajja oli wadde taliwo kamuwolereze yagambye constituency zengabamu ebifo teziri mu bantu baliwo ababaka bafudde bali bayatula n'akamwa kaabwe nti bali mu mwami DA n'aleeta ekyo kulaba ku kyalo kya Busiraamu. Ezo constituency zaali gazetted kwabo kyo kibiina kyekiteekwa okubaamu. Ate buuza nze nkuba musajja byetaliiwo audience analysis n'agamba Nsereko abantu abo nsi banjogera bwereere baagamba tugenze mu DA Bwanika ne wekimanya ne Nyendo Mutundwe si Mutundwe Nyendo Mukungwe kati gwe Nsereko tugenda mu byabufuzi Mwanga agamba nze wekakonsozi zibeera enkalu kozi sirwa byabufuzi neeba kino nkikola nga deputy president naye ekyokulabira ku mukyala bw'anoba omwenda kwasatu bakuwenda kusanu wasomulala naye bw'aba afudde bakwenda ku 9 kati ono watwala nga omukyala yanoba gye sibagala yali waffe n'omwenda ennaku 3 bali tuwataddeko abantu abalala ebyamuwanga nemekubanga ate abaddewo naye era ebyo bibye omwami Ssemujuwana agambye nti era nkitegedde bulungi nti omuntu bw'omuwa red card tomugoberera ayinza okuyuza engumi kakati oyo aleme kugoberera naye nga otuvudde nenze mmaze oku option saagala leke njagala Brandon abeere serious. The option y'okugenda mu NRM teriiwo ekirungi sigibeerangamu sironda nze omu ku bantu waliwo abantu naddala ne mu NUP gyendi abantu bangi nnyo actually abavudde mu NRM abaali abawagizi b'NRM nga ffe ate Museveni tumulwanyisa nze kuva dde era nabadde nkyogera leero nti waliwo n'abamu abangamba nga basooka kuwagira Museveni nze simuwagirangako simulondangako sijja kumulonda emyaka gy'amazaana mbeera mugwi wa ddalu era omuntu yenna omulala abeera mugwi wa ddalu ate oga nti yeegatta kuba Brandon emyaka gye gisaana okwegatta ku ffe mbadde muwa option mbadde muwa Odinisa era alina omukisa okugaana singa eri gye bamukyokoza naye just kitono nnyo oyogedde ku kya budget Honorable Ssemujuwana n'agamba nti babadde ne Honorable Mpuuga naye kyekisinga okwewuunyisa nti budget ebwe nadda ne bagiyisa abatabaddeeyo be bajja okwetanira ano ku radio ebyali mu budget tetubimanyi naye kati tebagira ki tebaliyo naye bajja kudduka misinde badde ku radio batandika okuba enduulu ezo enduulu ze bali kwagala okukubisa Joyce kyova mugamba totawaana maama jangu eno mu kittavu olugirugule akonkona gulirwawo
Brando maliza tugende masimu. Mbasu kwe omanyi omuntu wabana atera okufa. Okujjako nga mutukuvu nga papa yasoose kusiibula abantu. Kusande. Kakati abanaafa oba abanaagwa balogootana. Abali gaba constituency bali kulogootana. Bakuwa obumanyiso nti either bagenda kufa bagenda kubula oba kugwa. Mu constituency. Endowooza yo. Endowooza yange bali kulogootana. Ebyobufuzi oba bindowooza ya ntuli mu byabufuzi. Okay. Eddakiika zino ziri 11 zibuleko essaawa. Okubeera essaawa mmeka ko essaawa 3 waliwo ebirango bano bayita Marias Kago baganye nti bannaffe twebaza okutukkiriza ntambuze emmaali yammwe. Tambuze emmaali okuva China okutuuka e Uganda tuyita ku mazzi kitwala ennaku 16 ate ennaku 3 kuva Mombasa okutuuka e Kampala. Tuli ku Sasa Plaza omwali ogwokutandisa namba WB essimu 0759 92 UEDC kutegeeza nti yatwala obuvunaanyizibwa obwa umeme gweyagala okusasula amasanyalaze nga wali ku umeme totya tewali buzibu obuyinza babina ba UEDCL kola otya nyiga M65# oba oli ku MTN oba oli ku Airtel londako UEDCL light ogobera endagiro gye kubanga kiwedde ongera okutegeeza nti tosakasagana embeera eri mu nteego yayitako okudduukizibwa ku ennamba ez'obwereere 0800 285 0800 385 eddagala ery'okuunya omubiri ddawa kankulagire bakujjanjaba bano bagambye bali Kawempe ku 5 mu maaso g'akatale ku kizimbe kya Kawempe Shopping Arcade eri abajjanjaba omugongo ne gonera ddala ku ssente entono kyekikulu kyekyabaawo amagumba gaseeseetuka ne ganyinga discs ng'olabye ate ne gava ne ganyiga ne nerves wulira obulumi kaakati kyolina okukola kiri kimu genda mbawonya omugongo ne gonera ddala bali Kawempe ku 5 mu maaso g'akatale k'ekizimbe kya Kawempe Shopping Mall kyekikutawaanya wasanyalala omugejjo ekiwanga ebigere bizimba bikuma omuliro ekyo omaze okuwona okubera ku simu 075 M 19 3300 076 5 58 35. Genda mu banka yitibwa I&M one bagambye nti ejja kumalako ekiwubaalo ate ejja kumirwa ensimbi zo. Bakimanyi nti ojja mu banka mu line mpanvu ne weetamwa bw'oli Kampala ne bakusiba ekyuma kati yonna gy'oli ng'oli mu banka yitibwa I&M bagenda ng'oli ku iPhone genda mu Apple Store bw'oba oli ku Samsung genda mu Google Play odownloading I&M application oli banka ojja kunyumira okutereka ensimbi ng'oli ku mugendo on the go ng'oli I&M bank nga banka nja kubeera mu ngalo zo mu kibatu kyo olize sente ekiseera kyonna oli wakawa mu kanzu oyala kuweza sente maama omweze sente era bagambe genda kati the smart banking smarter yeeyo itiwa I&M bank gulawo account ettaka liguleewa nafa honest estate developers balina ettaka Enkowe Nakawuka Kayaza Mabombwe Kachiri Nasimba Mannyo Gasengeje Gobero babayita ba honest estate developers obuliza bwawe bwa mazima bwakulembeza bali ku Martin Road wanunga kwa Gakani roundabout bali ku mwali ogwokubiri ogusooka bali ku simu 0772 57 28 M 57 28 Provide Sons Lodge Kalangala janguyo baina conference hall baina wokola meeting baina wosokola yembaga lituse kungana ne bano ne mwogeramu wache baita workshops onosolo zikolerayo baina kids park ebuli kantu konna kazanyisibwa abaana sekyo kyokka baina lyo tobeta MV Brovard speedboat ojivuga n'omuntu wo wana abantu ne munyumirwa n'okola party ku mazzi sente ejoga bannange bagambye nti baina buffet baina breakfast bani Provide Sun Lodge bali Kalangala bagambye jangu onyumire baina swimming pool bakutambuzaako mu kibira kyebayite guided forest walk baina bandi baina steam baina sauna baina gym aba Provide Sun togenda walala wonna Provide Suns Lodge Kalangala bali ku simu 077 mukage mwemu 8 mukaga nyoba 078 3 3
655 nja kubanga onyumirwa esente zo. Halo kandi kuba masimu katona. Halo. Bwana Medi nkulamusizaako nnyo taata. Nange mnayole kuuliza CBS. Nakulu bwolina bo nkulamusizaako nnyo. Sebo. Nze baba bulijjo. Ssemujju Nganda alina ebigambo ebirungi. Ebigambo ebyo bajja bisaana kubeera mu NRM. Nesobola okwezimbako okudda engulu. Naye ngenda ku nsonga eri mu ddiiro. Gamazima gani ntugize Medi Nsiriko opposition ekidde ekibasumbwa kiri ekintu kimu. Ate mutegedde mbuno olw'ekira Ssemujju Nganda yaliyo. Lwaki gobo omuntu omulala agenda okwesimbaye. Era tenva mbadde nsaba Joyce baagalwa. Mu mutima mulungi. Mbadde nkusaba mma. Ezo ennaku zibakuwadde. Hava kujoga bujozi. Tuka kutuso ogende mu NRM. Ofune emirembe okusingako awo. Halo. Musajja wa Kabaka. Wanje. Nkulamusizaako ssebo. Kale sobole kuuliza. Bana abakulu booli nabo. Erinnya lyange Saalongo Ssekalala nga nsinzidde Butaaya. Yesebo. Ndaba nekitawaanya opposition. Oba njawulo byakulya oba kikifamu ki. Ogamba weewuunya. Abantu wali opposition then oli waayagala okwesimba. Okuteesa kwe kugaanye. Ekitumanyi oba lwaki. Katonda atusasire obusasire. Sebo tuyanza Katonda basasire nga bwogambye. Halo. Lwaki oyasebo? Wanje. Lwaki oyasebo? Jesi agambye kimala. Wanji? Jesi baagala agambye kimala asiise kimala. Naye nze ndi musajja wa Democratic Party atawagira obwalini ng'omuntu. Naye musimu mulimu omukwano. Era lwakyoya era okuba n'omukwano mu mutima. Nine bw'otikka ekintu nkigambe gundi kenza kimugamba. Nze siwagira mpuuga ja kulimba si wadi. Naye olaba nga Kasiba nti Moses n'olaba Betty Namboze n'olaba Ssemujju Ibrahim Nganda n'olaba Sasegona n'olaba oyo gundi oyo Mwanga Kivumbi n'empuuga. Mpuuga amazima alina bingi byakolera Mwanga Kivumbi. Siwagira mpuuga. Naye omukwano guno musi gutagisamu n'ak'obuntu. Tinoba nti sekintu sisobola kukyogera. Kati nga tegeshanga kati Kasozi Ibrahim yesimbye okuba Lord Mayor. Kasozi Ibrahim bilibawo. Nagambye sikuma na simu ya Kasozi Ibrahim. Kasozi kwempagira kubye yankolera omukwano. Kawali Abubeka. Sisobola masoba mwanukula. Seko Muhammad mpeka basero sisobola. Dr. Lawrence Mulindwa sisobola. Omuntu inako kobegwe Medi Nsiriko. Uli mukwano gwange. Ndi Medi Nsiriko ali abantu nga bacyo yanganza te tubakyentika. So muno omuntu tubene mukwano di munno mukabi. Dala kitufu oli simanyi president wani? Ye deputy president. Aha, Mwanga Kivumbi. Kane Mwanga Kivumbi bana ogere bana adiye Mwanga Kivumbi na tuna ogere bibiye kosasi. Yali tumenye bakwa kosasi. Bogera ko kasaji ko agikoledde ki. So bine bitu bya omukwa Medi kigamo mukono kikulu nnyo. Tegambi wali mala Richard. Kodo centro. Ufano gwange. Gamba ako buntu kano. Lwaki ali ku wanje? Ali ku mukwano. Halo. Halo. Bana Medi Nsiriko sebuliba. Sebo gala otugende. Tanti wunzike. Kwebole kundeetera Mama Mityana Honorable Joyce Baagala twatwa. Nemwebaza emirimu gyakoledde bannamityana. Ne Honorable Ssemujju Nganda munnakiroowo ensonga. Bulanduni kamubuze kabanyagigo kansala Rastamani bwayise mulakimo endi Kyagulanyi Center muye mukulembeze. Songa ngabirize ngendo tutako mu bufunzi bwana. Acha sesembwe Brandoni. Sebo Wacho sesenga tunna musiza bulungi. Awulira biwe kulamusiza sebo anti byeyogera biteta. Ekisokera ddala kyenjagala okugamba Brandoni. Mutinki ngombo ya mwegamba nti Buganda for 7. Naye olwaleero Obuganda bwebanga bubanja ensimbi empitirivu nnyo weezito mu byobugagga byabwe mwe mutudde. Tosuubira nti mutubola okuddamu ne mugulula mu Buganda. Bami ngala byavuddeko tusubule Joyce. Medi tweyanziza nnyo njagala abamasimu mbebaza olw'okuba amasimu na byonna bye bateesezza naye nze Medi njagala kusiibula n'ekintu kimu. Ffenna abali ku ludda oluvuganya ffenna abaagala enkyukakyuka tubeere n'ekigendererwa ekyo. Waliwo obuntu bwe tusobola okuleka
ddala nga tulina kigendererwa nga twagala kujjako gavumenti eno ffe tuyingire mu buyinza waliwo nze ndowooza kye tulina okukola okwesonyiwa ebintu ebitonotono benjawukana obutalo obutono kubanga waliyo olutalo olunene olwo Ssemujju lwayogeddeko olw'amaanyi lwe tulina okuconcentratingako ffenna nga aba opposition. Mr. Government. Okusookera ddala njagala so okutwala omukisa guno okuyita abakulembeze abakristu bonna ku Lwokutaano ejjinja ku diocese tugenda kuba n'emmisa ey'enjawulo nga tukungubaga ng'era tusiibula omutuukirivu Olwokutaano ku lutikko lwaffe Lubaga ku diocese ku ssaawa 4 era chancellor ajja okusoma mmisa ab'amasimu byebimu okujjako oli anegaseko nga twaniriza bonna abo abali eyo mu bwaŋŋanguse bakomewo fe NRM oluggi luggule